tata wange mukwagala amaanyi yagenda nakolaki nagula enkima ekongo berembegawe abere kamenyo mu maje yagula enkima ekongo anti enkima yansiko tata wange arwanira mu nsiko kati yagula enkima ng'eringanga alina kyeyeyongezako ku magezi g'ensiko ekibiri alimu ebyokoola ya kati yaleeta ebyokoola mu mpewo z'ewaffe neeraba n'okweraba nga nina endagaano gye nnyingidde kuba aiso nga mu kirooto nga nyamba ndina wendi akafu simanyi gye kali ku nsi kuno nga twebise engoye za white short wrapper white agundi naye nga fena tulinga abasitudde omusaayi nafuna ekirooto nga alina ebintu wano mu lubuto biringanga bibaluni biringanga bigundi nga byesibye nga nfuna ebirooto nga waliwo omukazi omunene nga ye naye nga ekirooto tekindaga nti amufaanana naye ng'oyo omukazi ayagala nnyo okunzita avaamu omuliro mukamwa laddu yakube waffe tata wono najja nangamba mama we yajogeddeko tata wa tata Wanda tata Wanda kenyini yangambako mama we yalimu yajogeddeko laddu yaja nekuba ewakawo bawaka wafate yansanga ntudde 3 am nga ndi ku buliri ntudde gumwana Katonda aliyo programu eno tugezaako gizimba naye ndoza mu episode eddako neddako tugenda kuba tusetolinze bulungi erimu amalogo erimu okuyingira mu makyaki ebyamagero erimu okumuvinga okubula okuyitwa omuzimu emizimu emisambwa n'ebirala so tugikwata empola tugizimbe paka ogendo gitegerera obulungi tugezaako nendoza mu episode eziddako ati Katonda agenda kuyimirira mu ntebe ye obujulizi bubune bwonna. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi okutonaatona ebisenge ne art nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MRLife kwe tuli amanya bampisha Rimasam oba metanikirwa Bongo weewaawo nolwaliro tukomyewo n'ebigambo byaffe Katonda waffe tuzze okujulira tuzze okugumya bannaffe tuzze okukola ng'enjiri wadde nga tuzze era okukola ng'ebyokulabirako naye waggulu wa byonna tuzze okutegeeza oyo akiyitamu tibisoboka. Nze nkimanyi bingi bibaddewo bingi bikyaliwo era bikyagenda mu maaso naye bw'abanga yeyawa Job obugagga ate n'abamuggyako bw'abanga yeyamuwa abaana ate n'abamuggyako bw'abanga yeyamuwa eddembe ku mubiri ate n'alimuggyako ate n'addamu n'alimuddiza mu bungi naffe tewali mbeera zitasobola kuvaamu. Ente zaafa, endogoyi zaafa, endiga zaafa, buli kimu kyafa. Bwe yali amwetoolodde n'agamba nti nedda ne lwaki teweegaana Katonda n'ofa. Omwo mwali ne mukazi we abajjanga okumulabako ne bagamba oba olina ekibi kye wakola ebipali bikuli bubi Yobu, ebipali bikuli bubi wenenye. Wadenga ku butuukivu kwe yali atudde teyategeerwa ne waggulu wa byonna yamaliriza awangudde ngera eddembe mu magumba ge ne ku mubiri gwe bikomyewo nate. Kale
bagana abantu bali ba Charity Foundation tuli mu kujja abaana ba ku luguudo kubatwala Kamengo tutandise okusereka era soon tugenda batani kubayisizaako ebifaananyi awo bwe bale tuwa kifaananyi ngo tuwe ekifaananyi ekyokusiiga kituyambira ddala okuddusa ministry eno jambusa mbire ate nga nkujjukiza tugenda kukola ekifo nga mu byafaayo by'ebifo bakuŋŋanyizaamu abaana tekibangawo tugenda kukola ekifo nga bw'okiyingiramu banga ayingidde mu 5-star hotel era bannaffe abaliva e Bulaaya amawanga ag'enjawulo balijja okuwummula nga balina n'emizigo gyabwe rooms zaabwe mwe bawummulira for free olwo basomesa abaana kuliwa okufumba okusoma Bible okusoma obutabo okwoza n'ebirala ng'oli ajja n'amala wiiki namba mu foundation nga akola buweereza obwo so yongera tuwa omulimu tukusiigira omwagalwawo totuleka kubanga bw'otuwa omulimu tukusiigira omwagalwawo bw'otuyambye nnyo obutasabiriza ate nga ffe twajja n'enkola egamba nti omuddugavu ku lw'omuddugavu tujja sabiriza muzungu n'omu kino kisolo kyekoleranga ffe abaddugavu era kigenze mu bitabo by'eggulu record nti foundation yesoose mu byafaayo bya Uganda okukola bino bye tukola nga tewali muzungu n'omu yali atuwadde kasente tukozesa ebitone byaffe enjiri yaffe okwatirira bannayuganda bannaffe emitima n'ogize engulu n'okubalaga nti okwagala kukira ettima kale naawe alina ekimu ky'ekikumi ekyensi osobola okituwa olina akadde kamwe emitwalo 2 emitwalo 5 tozanyira ku kya Katonda ekikola mirimu gye genda okiteeke mu kyaki gy'okkiririzaamu ekuli okumpya gy'owuliramu emirembe akakafiseewo k'owulira akaleetaako obuntu ku mutima gwo koba otuwa ogende nti bannaye kambaguliremu amabulooka kambaguliremu omusenyu tulina supportinga churches tulina supportinga emirimu gya Katonda tulina supportinga abasumba baffe gwe gw'owuliramu emirembe enjiri ebune bonna kubanga ebituyuza bingi kale how are you? I'm okay. How are you? Should I use English or I use Uganda? I should be the one asking you, like your biggest audience. Do they use English or Uganda? They use Uganda. Okay, Are you okay in Uganda? Yeah, I'm okay. Sure. Very. Abantu bawulizeko. Balamusiza Mechanic Rabongo family. Mwebale kunyaniriza kumukutu. That's the word. Kumukutu. Lero ndi wano kuwa testimony. Testimony yange si lugero. Si wano kunyumya lugero. Ndi wano kunyumya obulamu bw'entambuliddemu. Na engeri Katonda gy'abadde nange. Amanya bampita Alangbeny Monica. Ndi mu Sudan mu Dinka, half Nuer. Siri mixed wadde. Purely South Sudanese. Twajja mu Uganda mu 2002 nga tuva Eastern Uganda. Refugee camp bajeta Loboni. Naine emyaka nga 5 awo. Ne tubeerawo tata waffe yali yafiira mu magye g'e Sudan. Yali mu magye g'e Sudan n'afa. Kati mama wange n'asigala nga single mother. Yajja ne maama we, my grandmother. Ne twajjirirana mu trailer. Kuyingira wano nakyo tekyali kyangu. Twajjira mu trailer, embeera nesooka netukuba. Netubeerawo kati 2005 mama wange nayingira South Sudan. Awo president waffe we Sudan kasita yamanya yono mukazi wa captain namuyingiza parliament ye Sudan namufuula MP ewa community ya tata wange ku mambuka ga Sudan between north and south ku border ye village yange bajeta Ruweng State. Kati nafuka MP wa Ruweng State obulamu bwaffe ne bukyuka natuza mu amasomero amalungi ne tutandikirawo paka wenkomera essomero erisembayo lyembaddeko libadde Taiba 2015 wano mu Uganda along Entebbe Road. Ndiri wano wansi. Kakati wakoma mu class? Nakoma mu senior 4. Yeah. Wajituula? Najituula IGCSE. Okay. Obulamu bwakyuka mama afuse ompi. Lugero lwe ndufulumikirizaamu ndaba nga atwaliro kiri opposite. Omwana we mupi. Omwana w'omuntu w'amaanyi e Sudan. Otuuka kya mwene embeera okuba nti osula mu loogi. Omwana olina abaana babiri.
omuggo wamwezaalira mu loojo omwo n'omwesindikira ekyegegwa simulooji nyumba ya ttaka tulisi looji nnungi mwali n'okusindika kayamu aya n'okateeka wali kamaze emyezi 2 tekalina adde n'olugoye omwezi mulamba tekalina adde n'olugoye. Mbadde nsaba tutandikirawo byonooneka bitya g'okuva ate mu madaala g'okuba maama MP ali mu parliament tenojja n'ogwa paka eno okubanga tolina woosula tolina kyolya kiki kale kati we yali parliament olaba nze kati ku mbeera Katonda zampisizaamu ye ntambudde njiga nina byenjize nina bentunuddemu nendaba nti kino kibadde kirondoola famire yaffe nze nengamba kikoma nange kati ekikyekyo ekibadde kirondoola famire yaffe kati olaba nkugambye taata wange yali captain mu magye yawasa mama wange nte yazija Ethiopia mama wange ye yafumbirwa rightfully kitegeerayo tata wange yagenda ewaffe otuyinayo empewo zewaffe bino kambiyingizeemu eri baziyita bachwezi naffe tuyina abaffe ebasaidi yaffe kati tata wange mu kwagala amaanyi yagenda nakolaki nagula enkima e Congo ebeerembegawe abeere kamenyo mu magye yagula enkima e Congo anti enkima ya nsiko tata wange arwanira mu nsiko kati yagula enkima ng'eringanga alina kyeyeyongezako ku magezi g'ensiko kati yaleeta ebyokoola mu mpewo zewaffe okitegeerayo kati ate nga mu culture yaffe tulinamu nti wobanga wawasa omukazi we n'ofa nga tonamuzaala mu baana ekika kireeta muganda wo azaale mu mukazi we abaana babawa amannya go azinakuzaalireko naye ng'omusayi bamaintaininga gwe gumu n'oli afudde kati naffe kye baatukola tata wange Captain Gabriel yalina omukazi asooka yamuzaalamu abaana ababe kati ffe yazaala kati olw'okuleeta enkima abamama wange 2 ne bafa ebyokola byabadde ng'oba yandoza empewo zewaffe zezamunyigirawo something okuyingizaamu ebintu ebitategerekeka ewaffe abijja abireese eno kati ne batuzaala ne bantekako amannya g'oyo captain simulabangako era simumanyi naye anzaala waali mu kyalo takkiriza nakukkiriza kyusa erinnya lyange lize muliri agamba nedda nabazaalira oli ate nkimwagaliza neŋŋamba kale tutambulirawo then I'm going to have to respect him nakkiriza naye ate oli mu baana be bonna alabika ate yalondamu nze oli captain yagula ebyokoola kati nenkola ki mama wange oyo captain we yafa ne baleeta oyo n'atuzaala we yamala otuzaala ogugwe nga guwedde ye n'agenda kati awasa omukazi gwayagala n'awasa n'agenda n'awasa kati ekika ne kireetera mama wange omuvubuka omulala ajjawo kati oyo omuvubuka yalimu engeri mama wange gye yalina nnyo ssente era yali eyo type ejja mukazi n'akumalira ebizibu bye byonnayo te mama wange wakisa she's a very kind person kati n'ayamba oyo omusajja kati nze okutuuka kweno level gye ndiko mama wange yatuuka n'agwa yatuuka nga system ye Sudan takyajagala n'avaayo n'agenda mu nsi z'ebweru zesigenda kwogera ku mukutu ye yawaŋŋanguka n'abyesonyiwa n'agenda n'atandika kukola ku busawo ye akole kale ekimusanyusa politics asooka amwesonyiwe kati ate jjukira w'okyusa ensi
olabika ng'ebigenda obbeera ebyangu but otuukayo ne weewuunya nti you are starting from the beginning and things are very difficult. Kati naye byamu bonna be yali ayambyeko teri yamuyamba, teri yamukwata ku mukono, yatobanga ye ne yeesitusa. Kati we to surviving off of her daily paycheck. Paycheck ye to survivingirako. Kakati enkima eno taata oli gwe bakuzaalira yagula ekkongo ebyokoola. Kati nze okubeera we bati eyo kasi eri according to engeri gyentunuuliddemu ebintu ye gino emyaka gyembadde mu wilderness okubonaabona n'okukola ki. Nze nenkitunuulira nti abakazi mu bloodline yange beba breadwinner. Yabeerawo okulabirira family. Katonda kale bawa amagezi bawa obugagga biki. Kati nange ekyo nkirina nti nfuna abantu abajja mu bulamu bwange nga balina target, balina kye bayagala. Kyokka nze mba simanyi at the beginning, mba simanyi kati taata woono asooka. These two have two different fathers. This one's father teyansanga mu bbaala because I don't go to bars. Teyansanga ku street, teyansanga yansanga waffe in Kitende. Twagulayo nyumba tulina n'ekijja. Kati yansanga waffe nannemerako for almost a year. Nga nembuuza, first of all he looked very wretched, like nga tafaananika bulungi. Naye nga simanyi annemeddeko for 1 year. I remember he appeared in our home in like the whole of 2019. Nakakana mukiriza at ku Christmas ya 2020. Naye within the process things happened. Nti ekiwugulu kyajjanga ku on my window a grey owl. Temalagala bikae naye nga siba kikaaba. Bino namalo bitegeera luvannyuma. Nti Lucifer yennyini gwe nali naye, this wasn't a person. Omusajja yali akwana, teyali muntu. Nze kale yali muntu mundabika, naye ng'ekimutuddemu si muntu. I'm going mwe mujja kuŋŋamba oba nimba oba sirimba. Ndaba ntansi okukkiza tolimba. Kati yannemerako then when nga obubonero bweraga things ndoota ebirooto. Ndoota I have weird dreams. Naye nga lwakuba nebyensi y'omwoyo nali sibimanyi. Nobody has ever told me ensi y'omwoyo things or what. Kati nga nze dismissinga sibiwa nnyo attention. Neraba n'okweraba nga nina endagaano gye nnyingidde kuba I saw nga mu kirooto nga nyamba ndina wendi akafu simanyi nakuje kali ku nsi kuno nga twebise engoye za white, a short wrapper white agundi naye nga fena tulinga abasitudde omusaayi. Then I was like, hey, what's the meaning? Why am I dreaming Nigerian movies now? Nga nze ndoza kyaka filimu zendabye kati ze ndi mu kuloota naye nga nemanyika ekintu kimu. My dreams are always real. Sirota for fun. I don't dream for entertainment. Buli kyendoota kibaako meaning. I have to be the one to know. Kati nembyesonyiwa nemukiriza ne tubeerawo. We were there in a relationship. We were there in the relationship up to 2022. That's when I got the baby. Kati I told him. Then he said, we are still too young to have a child. About nemugamba sebo engalo zange teziwa musaayi. I will not do such thing. I rather get ashamed in front of people than get the whooping of the Most High. That we know I won't. I refused. Era when the child kati nengende Juba for 2 weeks. I first stayed in Juba. Then while I was in Juba, I got dreams again. Nga the dream is showing me that this man, in my absence, he's disturbing my young sister. Naye ali mutawaanya
mukwana mu kirooto nze bino sibiinaako bukakafu with my eyes naye nga amukwana naye nga muganda wange tayagala ono muto mu kirooto then era mu kirooto kyandaga era kyamala something happened between the two of them mu kirooto not in real life beyagala sikweyagala but just know something happened according to the dream then she dismissing again. My mom prayed for me that night. They never come. I had another dream. I saw my grandmother who died, whom we buried there at home. Nga ali ku gate yaabwe naye abisa amaaso ge bati atunudde eriye nga enkuba ey'amaanyi eri mu kutonya kati engatto za maama w'oyo omulenzi enkuba ezitwala. I ran to save her shoes and even left my own shoes. Nga enkuba eri muzitwala amazzi nengezaako zisevinga bati nengwa ki mu kituli amazzi nga gabisa ekituli nga tosobola alaba mbu kibadde kituli kati nemberawo nga nimukubira. In real life I don't know how to swim, so even in my dream I don't know how to swim. So I started fighting. Then my grandmother turned and she saw me drowning. She came running and she grabbed my hand and then she naye nga tayogera naye mu maaso negungamba nabipikingayo negungamba nti nothing will ever happen to you. Nansikayo mu mazzi nenzukuka nengamba I was in Juba when I got these dreams. Then after I came back, when I came back, my young sister whom I had dreamt about weyandaba yadduka for 3 days enyumba n'agivaamu nenebuuza what is chasing her. Kyekimugoba, meaning there is somewhere my dream sinaba mu kumubuuza kintu kyonna. I've not confronted her. I cannot even confront her over a dream. Naye ye kenyini she proved guilty over something which might be another thing, I don't know. Na yeso niwe nyumba nakusatu ngamba nembeerawo kati family eyo nenjibeeramu. I got some money. I rented an apartment. All this I'm doing it for the child because me I don't want to abort, and because I refused to abort, God started providing for me. So I got an apartment in a place called Jani. My auntie had come from abroad. She had rented a house for 3 months. Now she wanted to leave. She left all her property with me. I used it to, and they were new, I used it to start my own place. Then for the sake of the child, I told this man, I was like, come let's stay together for the sake of what? Me, I don't want the child to be fatherless. I wish her to be a happy kid. Then he said, okay, no problem. We stayed together na yeye antawanya. He was so immature. Ye actually na malala gensi. He's still too excited about the world. And for me, the pregnancy has kukakanya like nakakana lwalubuto ye. Nga ate naturally nze sirina malala ku bintu byensi. My life is so easy. So the mom saw. Now the mom is actually the biggest. Era omukutu gonsonyiwe namuvuma nomuvuma nemuyita omusege nga kati nyize. No, the boy's mom. Okay. You're Nazara. That word is painful. Whatever she is. Mama wakuzalira tata w'omwana. Si anzalira azala tata w'omwana. Tewali kye yanzalira. Kati. So that I showed her the place. I showed her the place. You know, you can easily sense someone who's not happy for you even when they smile with you. So I saw it. She like a buba teriye kweka. Ne wowo 40 kati nenda banga waliwo wanyoleddwa newunya but nasirika cause babaddemu emyaka 5 ndabye bingi naye I've been quiet. I've tried in fact I thank God for making sure that I look like a fool. They could never detect that I know. Never in 1,000 years. But everything I was seeing,
nekye bakweka nebaka nenkiraba tebalina escape route naye nga boki tebamanyi kati nemulaba nga tekimusanyusiza nnyo bulungi naye nga how can a young girl like that have all this? Mama omulinzi ate nanti kati intentions zizo zifuluma nti you don't like me as me you want my blessings you want what I have omwana wo omwagaliza kubeera nange lwakubanga ngenda muzimba I'm going to make something good out of him, something you couldn't do as the mother. Kati nzo nkwasiza omwana wo mbere mama wo. So I was patient, enduring for the sake of the child. Naye nga ebyaddala nze nina obusungu. I have too much busungu. There is someone on him or naturally. Era ne family kyengamba nabagamba luli mwangobe waka ne bagamba nanti olina obusungu gwe togambwako sinti sigwambwako I see through people's nonsense. Nze bankulaba naye ngoloza sikulaba kati mbasobola kugamba kati kintokotamu butokozi mu form of busungu nesikwambala just nensigala nga ntuuya naye nekintuyanya kati taata w'omwana Wanda gutwogerako yalina emyaka emeka by then? Tewali angamba mazima kuba naye simukkiriza emyaka gyangamba gyalina yewe omutunulira ng'omuntu alabika nga alina emyaka 3 naye wotuula naye wano ne mwogera awo jagamba kirabika alina 24-25 kati awo simanyi kituufu muto wano mu bikolwa naye mukulu mu ndabika alina ebirevu binga bya Jesus. When I see muvuma I'm just describing the person. Kakati tugenda mpola mama Wanda tudde wano mama ono omuliito nga tugenda kutandika okubeera wano. This is a new home. You have moved in with the a son. Yakulaga nti simusanyufu teyandaga kale nze nakisoma nakisoma bintu bino byali mu nju byamletera okuba omuntu ng'ebbuba limukute tomanya exactly kuki ku kala y'ekisenge. Is it the freezer? Is it the apple I'm eating? You can't tell. Ebbuba is ebbuba. It then means buli kimu then nze nagamba kirabika buli kimu. Naye I invited the son, then we stayed together. I would even invite her and I would cook something. Because me, I was raised by a decent woman. Omuntu ayagala abantu. So I learned from her how to treat another person. Gamufumbira ebyensobodde nembawa naleetako ne taata we to my place. And all this, what I really didn't chenalisagala nti yayagala enyumba bagirabe nga bo be bagimpa. Omwami agamba nti enyumba mama tubagamba nti iyo baganye nti nze nagikupangise. Amazima kasita geera gagokka. Kati nzirawo nenyonyoleko ekintu ekirabika. Lwaki golowooza nti bayagala balowooze nti enyumba ebagikuwa? Kale nze nalina baneiba naye nga sibemanyiisa. Naye nga mama wono omulenzi wajja ayagala buli neiba amumanye. Ekintu kyenalaba nga kiri weird. Kiba kitegeeza olina kyolanga. Nze nayini nyumba lwaki nze sigendagendayo mbeera mu kafo kange. 2 namuwulirako ng'agamba ewamuwanguzi. Okitegeera 3 my family members tebajja kwe nyumba naye gwolese buli family member wo kwe nyumba. It's just enyumba ya mwana muto. Naye okay, like bana abantu bali bullying. I was a victim of bullying from them. Kati on June on June 2 years ago, June 6th
I remember it was a Friday. Wajjawo omwana omuto mu myaka 11 bamuyita bizeeyo Wanda, bizeeyo tujja kwogera genda obiteeke wali. Wajjawo akaana kato bakayita Katushabe. Tukwataganya amanya just that different languages. Kati ne kangamba dike kanzugula amaaso. Ne kangamba ku the sorcery in this family. Like I don't like saying witchcraft in my life. Kuba nze sibyentambulirako. Yeah, you know, Mama Wanda, sometimes tuyinza obutagala kwogera bintu, but when it's the reality. We are in the world etutuma okukyogera nga bwekiri. If we hide it, you are not, we cannot save anyone. Oba togenze ku nsonga. Kati akaana kano akato kano kali kalina emyaka emeka? Oli wa myaka 3 ono wa myezi 3. Ngamba kana akajja akakubuusa. The one who opened up your eyes. Kana akajja nikakubuuza about your Katushabe. Katushabe. Yeah. Kati aina bye yangambaawo oli ali kino. Okay, yangamba nayo bubonero bw'abalogo obumanyi. Ne ngamba gwo muto omanyi what do you know? 11. 11. 11. Yeah. Kansanga nkaba nga Wanda wa mwaka gumu nga ntudde jukira wenasenguka nembera mu ennyumba omwana kansoka mpitire ku mukuzaala kwa Wanda ntukawe. Wanda mu kumuzaala eddwaliro lyandyawo ku attached ku building yemu ne apartment Katonda yanyanguyizamu ebintu awo. Kati olunaku lw'omukuzaala lwe lwajja nengenda ku ddwaliro ne taata woono omwana nantwalayo nanteekayo. Kati kale si kibi kyakola kyekyo kyakola kale yafuna nnyo interest mu kutunda enjaga. Like munyumira Escobar ate munyumira yononekerayo pose tenjaga atamiza abantu atunda njaga muyaga omulimu Katonda tagwaga kituufu. Kati nga ye gwafunyemu interest nze nali nenzugulawo restaurant tugiddukanye babiri twezimbe ng'abantu naye nga ye ayagala njaga atunda njaga ye kyayagala. Kati nga nzugulawo omwana wo antawaanya nina okudduka nze nfumba mu dduuka nze ntambuza emmere yange mu dduuka. Kyali anyambako kirabika kuleeta ebikajjo kuba twalinako kamashina kakuba sugarcane juice kuleeta bikajjo nakukuba bikajjo ekyo kyo nga anyambako. Naye bino ebisigadde ye agenda mama wange namugulira boda eyambe ku business eyo. Mama wange namuwa emitwalo 800,000. Kale kyengezaako gamba nti mama wange ate ye yali blessing nnyo mu bulamu bw'ono omuvubuka lwa Wanda. Nga mama wange yajja n'akwata ono omuvubuka ku mukono kati azimbe ffe. Naye ng'ate mama w'omuvubuka ye ayagala yatunuulidde mutabani we yekka alaba nti neera nti ekyo ekiri mu kubeerawo ng'alina kye yeesiga kye simanyi ki like nga ali sure ti mutabani we kasitali nange bino kino kirina okubeerawo nga tewali kimusurprising. Omanyi omuzadde omulala asobola ng'olaba omwana we ali bubi teri amuyamba omuntu omulala wamuyamba osanyuka n'okola friendship n'oyo ayambye omwana we. Naye nga ye alagira ddala nti it's normal. Yeah, twakisuubira. Kati nga nze ntuula ne neewuunya omukazi ono yeesiga ki? Naye nga simubuulira nsigala nsimika naye amanyi ne tutambula ne tugenda maaso. Kati mu kuzaala Wanda nagenda mu ddwaliro ne tugenda kuzaala omwana n'amala 8 hours nga tazaalikikaye. Kati nga nange bintaminze nga siri mukaaba jasi binsobedde ndiwe bati. Kati omusawo nambuuza tukusale ne mugamba kyonna kye mukola mukole nze nkooye. Nagamba kale it has been long n'omwana agenda koowa
ne bagenda kati mu kunsala tebasayininga wiva eyo pepa nti kintu kyonna we kimutuukako wano tebakisayininga. Muganda wange omuwala n'abawulira nga bagamba nti ffe twagala kulaba bukazi bulabi oba omwana waffe ng'abambaliramu kukiraka category of being all over with men and that's not me. Me, if I've liked one person, that's who I stay with. Nze segombagomba bantu. Kati nekinuma nnyo, I felt so bad. Era it's my young sister yajja n'angamba nti kimanyi bali balooza nti waliwo obusobozi omwana si waabwe. Laba Katonda w'abaswaza. Omwana yazaalibwa the first minutes ng'afaanana oyo yennyini akyogedde. Katonda muzibu. Awo ne bakakkana nga tebakyalina kyakwogera. Ne bamukwata ne bamutwala. Omwana okuzaalibwakwe my mother yasasula. Nali mu ddwaliro admitted ennaku 6. Mama wange nga yatuliisa yatunywesa. Kyokka taliiwo mu nsi. Naye yasanyuka nnyo oyo mama w'omulenzi yambeererawo for those 6 days nga making sure naabye and ebintu byanga making sure si bikyafu. Kale yangondeza obulamu mu ddwaliro for those 6 days. Kati nga bagenda kundischarginga ne bagamba mu ddwaliro nti mu making sure talya bintu bigenda muwa gas mu lubuto like beans biki. Kati nabitegeera nambuuza kati ogenda kukola otya ne mugamba nti I've been cut era nina okubeera under your care for some time paka wenfuna amaanyi. Kati ewange nensoka nenzigalawo ne tuvaayo ne tujja the boys mother's house. Kati olwo olunaku lwennyini nga nakatuuka kye nasooka okulya bijanjaalo. Negame beans fasting nensirika era saabirya omulenzi nanfumbira amagi n'akawunga. Like how do ebyo bintu obirya byatya? Kyokka ewange baali bajjawo nga sisobola bafumbira bintu ebiti. Ngamba wa respect. Naye nze kasita nagwa mu mikono gyabwe we bati nga nafuye. Awo I became nothing. Oba baite babitegedde abasawo tebabanyonyera tebalina kukola. She's a mother who has given birth to 5 children. Abaana be bakulu. Kitegeera. Tosobola kungamba ate care ebera ku mutima. Nze wadde sizalangako. Nsobola okumanya ati kino si kirungi ku muntu ono. Kino si kirungi ku muntu ono. Ye naturally taina mutima mwerufu. Ye ng'omuntu ye. Simuvunaana kyekyo Katonda kyeyamuwa. So netubeerawo awo nga oluusi emmere balwawo kumpa kyokka ndi mu kunywa painkillers ez'amaanyi lwa kiwundu kino. Kati lumu nempulira obusungu nenkubira maama wange nemugamba sinaba kulya paka kati ngera mama wange simugamba bintu bigenda kutanishinga manya geno family. Namugamba bugambi sinaba kulya tebanaba kufumba. Nagamba owandiyagadde okulya ki? Nemugamba nagamba kampereze muganda wo sente agenda akuleetera byonna byoyagala. Muganda wange we yajja baagana omugulirawo gate. Nakonkona nga balinga ninga ngali under arrested. Nakonkona kati nze nga naaba nenvaayo mu kinaabiro nengenda nemugulira nga ndeetedde some eats. Kati ono ate we yazuukuka nazaala nayingira n'alaba bye bandeetedde n'agamba kati gwe tebakugambye nti neera bino toyina bbirya jjukira yampadde bijanja ebirala yabiwulidde naye teyawulidde bijanjaalo. Nemutunulira n'obusungu for the first time obusungu ne buvaayo. Nemugamba gwe kiki kyompadde okulya? N'akyuka amaaso. Omanyi abantu abalimu ebyokola tebaagala mazima. They don't like the truth. Omugamba amazima gayina engeri gye atagalaye. They become uncomfortable. Nemugamba gwe kiki kyompadde okulya? Nagamba n'afuluma n'agenda. Nendya bye bandeetedde. I took my medicine then nempumula. Nembeererawo mweyembera nga teri anjoleza lugoye. Booleza mwana yekka. Nga kyokka sisobola kutama.
just namalayo ennaku 5 nembagamba njagala kuddayo ku apartment gyembeera wadde kikyanuma nze ngenda guma era nagenda ne banzizaayo ngera abeera ku simu nga njogerako ebintu ebyekisiru mbiwulira naye nga sibifaako nina obulumi bukyala nagambye tomukuseka ku busungu nembigumira nenkola ki nengenda ku apartment yange awo nensooka ntoba nesooka ekyo ekitiibwa takigwanidde musonyiye naye ekitiibwa takigwanidde nga kati okwefumbira nina okukakkana ku mavivi azifu nina gwembuuza bintu nembikola mpolampola nembeerawo batyo era nawona mangu lwakubanga ekyejo nayino kiteeka ebbali nze mbeere mugumu ku lwange nempona mangu ekintu ekyo kyantuta emyezi 6 oba omwaka kyange kyawona mu myezi 3 ate lwakwefaako ntino nina okwefumbira nina okukola kino nga ndi ne taata wooyo anyambako kale okwoza nga omwana we amwagala nnyo kuba kamufaanana ebigere ng'omwana we amwagala nnyo akaagala nnyo kyokka mu ddwaliro bamutuma blanketi aleete yaddamu kunywa njaga kati nembeerawo kati katushabe awo mu kubonaabona okonziguddewo edduuka leero liyimuse enkya ligudde leero n'ekyalo kinnwanisa nga ndi awo sirina ng'omusajja eyandibaddewo bino tufenna tuyimirire tubeere faamu ate naye ali omu ku bizibu byange is one of my problems kati akakawala akatoke kajja lumu nga ndi mu kukaaba mu dduuka ndigadde n'oligala ndi munda ne kajja ne kaŋŋamba nti omanyi sayini z'abalugu mama Wanda ne mugamba nze n'abalugu sibamanyi n'agamba babeera n'ebigere binene ngamba kati bikwatagana batya n'obulugu agamba gwe tojja bitegeera nze nkugambye nengamba kale bafuwa embindi nampa some childish signs nga ulabira ddala ziva mu mwana mutoye naye ngera alina engeri gye yansumululamu amaaso nze nga nze nina bye natandika okupiikinga kati eyo family nali nagigiftingako obumyu nambuuza obumyu bufa nengamba bufa nga nze ndaba kya bulijjo ebintu okufa n'agamba nti ezo saddaaka kale nga binyonyola nga nze sibiinaako bukakafu naye nga kyekyo ye muntu Katonda gwe yansindikira okunyambako ku luno olutalo kuba Bayibuli egamba mbu let the children come to me for they are the kingdom of heaven nti Katonda akozesa nnyo abaana abato okulabula oba ng'osobola opiikinga mangu kati oyo omwana yajjanga helper awalemereddwa omukulu ate yateekawo omwana muto kati ate taata woona akaana ako n'akakyawa kuba yalabanga kali katambulira ku feva yange ne kandaba olwo olunaku ku bintu ebyantuukako nagenda ku kyaki lwe nalokoka nadduka mu kyaki azifu waliwo ekingoba ate nalaba kabonero kyaki y'amabaati si zino mega churches kakyaki kali awo kali simple pastor bamuyita Tito Mukiga yantunula n'angamba ng'okimanyi bakuwongayo nengamba yonna gye bamponga nzijaayo njagala kulokoka nankwatako natanansabira n'agamba n'oyo omwana gw'okutte muleete yalina 4 months namukwatako n'atulokola kati nze nali sibikiririzaamu ng'osobola okulokoka and something changes in your life the moment weyansabira we bati ennyonta yannuma nanywa amazzi datholde nga simanyi gye gayita simanyi gye gagenda eyo level neggwa nenzira ku level 2
kale kyekyabawo after kati warfare nefuuka too much ebintu nebitabuka edduuka neligwira ddala. Tata Wanda yali yankwasa obusungu obusembayo to last level. Nemugamba giddayo ewammwe, since you want to be with your mother genda obeere ne maama wo, olikula we shall talk. Oyo ye nemudismissinga wentyo. Kati wenamudismissinga nera nenfuna obuvumu kanakana katone kangamba mama Wanda topowa era edduuka ojja kumalako wekka, try one more time. Nze nja kuyamba nekangamba tekalina manne nga kagezaako kuba ebikajjo iki. Kati nagula essimu empya nga twagenda ne taata wa Wanda okugigula. Kati ekiro omutima ne gungamba kyusa pini ye mobile money y'essimu, nenkyusa pini. Kati at night nga nebase essimu neebula. Omutima ne gungambirawo taata Wanda kuba ayina eyo history. Kunyakula kutwala by force batwala ebitali bibyo ogwo muzaago yina. Kati nenkola ki nesaagala muvunaana mu bubi, nengendayo nemugamba nengenda ewaabwe ku Sande ku makya, nze ntonya butonya ine si announcing ddi lwenzija, so okugamba nzija gwe nolowooza next week kumbe I am on my way at that time. Kati nze simala gayogera lunaku lwenzija oba lunaku lwesigenda kujja piki kizibu mpozi nga like schedule. Kati nenzijayo ku makya nnyo nenkola ki nemubuuza nemugamba essimu yange yabuze, gwagirina? N'agamba ngezezaako gikubako. Yekubya amapeesa batya nti ogezezaako okuba ku simu yange naye nga nze yakusaba onviire, kati lwaki oba onkubira neera? Ate oyo si ye habiti ye, si ye muntu akubakuba bwalina omukubira, kati abadde ankubira ngaani. Kiba kitegeeza olina record gy'oyagala okuzimba eraga nti tolina kyomanyi. Naye nga nze omutima guŋŋambye already mbuuze gwe simuvunaanye sigambye yagibbye, just wobanga gwogirina nga wagituute simanyi kuba ogwo omuze ogulina badde nkusaba oginzirize. N'agamba sigirina. Neŋŋamba kale ne mama we nempulira mama we ng'amubuuza oyo alowooza nti gwe yabba essimu ye. Nengezaako okugenda mama we muwe ensonga zange lwaki ndowooza yayina essimu yange. Mama we teyampa na budde kumpuliriza, omugongo gunuma oba ebiwoowolo bakinva mu nnimiro. N'agamba kaŋŋende mpumule namu biki, nesigalawo nga boogera nange nga ninga kakiteni ndi awo nga nsitudde Wanda nenvaawo neŋŋenda. After 2 days ndaba mama we yeereese yeekomezaawo ku apartment yange. Waganye okwogera nange nti ebinankani bikuluma, kati ate ozze wekka sikuyise. Ne bayingira in the room ne mutabani we ne mubawulira neera nga mubuuza nti oyo akyalowooza nti no gwe yatwala essimu ye. Oli oba n'amudambi kiye yayogera eddoboozi liriko wansiko. Kati nze nentulawo nalina entebe wabweru ku balcony nga gye ntuddeko n'omwana, ng'omwana mulwadde. She had flu and cough and have temperature nga eri high. Bwe yajja teyambuuzaako, this is my home. Teyambuuzaako wadde n'okubuuza. Kati neighbor eyali afumba emmere n'ampa, because I would give her money afumbe andeetere. Kati neighbor najja n'ambuuza leero oyagala nkufumbire ki? Kati n'abuuza n'agamba Wanda ali atya kati jjajja we n'agamba omwana mulwadde. Neighbor n'agamba ennaku zino abadde teyeewulira bulungi akolola biki. Kati ne baddayo ewaka babiri. Jjukira nali musabyeko ku magi alina enkoko ewaka teyagampa. Naye bazeeyo ne mutabani we, ozze tombuuziza, ozze olaga busungu mbu kati oyagala oba kwogera oba kisabitegera. Nange namuwa the same reaction.
n'awa mutabani we amagi 6 bagampe gana galoko chicken. Kati mutabani we n'agaleeta nesooka neneesikamu omuntu gwe nasaba amagi nga just njagalako obanga 2 nga apakidde 6 ne mubuuza ani ampadde gana amagi n'agamba maamu. Ngamba bwetubadde waka nga tusaba n'okusaba omutima nengamba Lucifer asabidde amagi gange kubanga ki tosobola kwesiga musezi ng'akuwa ennyama buli lunaku oba weekengera sekyo. Kati nange tosobola kuŋŋamba osabidde amagi gange ng'ate omutima gw'ongumanyi. Tudde wano katugenda kundawa wategeera otya nti abantu bano barogo beerozaaroza ki? Kale ekyasinga ebisinga nabirabanga mu kirooto ate n'ebisinga nembiraba mu bikolwa si nti namulaba nga siina physical thing kye nalabaye naye engeri gyatreatingamu abantu si ngeri ya muntu mwerufu. Omulogo asobola okuba omulogo mumize olinga alina empisa embi za kirogo asobola okuba omulogo mubikolwa akuba nsaasi okasinga abantu nti kale kati wane nafuna ekirooto nga alina ebintu wano mu lubuto ye biringanga bibaluuni biringanga bigundi nga byesibye nga nfuna ebirooto nga waliwo omukazi omunene nga ye naye nga ekirooto tekindaga nti amufaanana naye ng'oyo omukazi ayagala nnyo okunzita avaamu omuliro mu kamwa naye nga wabeerawo omulenzi ayambadde hood jumper ya white abeera n'ebbaaga ku mugongo yantaasa buli kanaku nga bwono waaweereza omuliro oyo alinga student abanga ayitawo neyeteekawo omuliro nagunywa ate nagubaddiza ng'ebyo ebirooto byenfuna nga wabeerawo ebintaasa byesimanyi wataba jjajja wange yafa abeera kati kiba kitegeeze kyonna ekinwanisa kisi kitono. It wasn't something small. Laddu yakuba ewaffe taata wono najja nangamba maama we yajogeddeko taata wa taata Wanda taata Wanda kenyini yangambako maama we yalimu yajogeddeko Laddu yajja nekuba ewakaawo bawaka waffe ate yansanga ntudde 3 am nga ndi ku buliri tunudde waggulu nga nze ndi ku byange nekuba ewaffe neyasa omuti oguli ewaffe netusimatuka wetutyo nga yali erina okukola ekintu ekibi okukisukawo awo kati nze nakitwalanga nomo naye taata wono okukyogerako nendaba nga mwabadde mukimanyinako obo obutasayininga wiva mu ddwaliro baleme kubeeramu na mukono if anything happens to me oba ofa tebabeera tebakiriimu bingi. Nali Nairobi ng'akimanyiiko nempona akabenje motoka yankuba wano ku gundi fuutu naye lwakuba nina emputu ng'ekyayokya amagumba gonna ne making sure mbu tega bending enda nazuukuka ndi bulungi just by kubeera nabo mponya ebintu bingi kati awo ekyasembayo bingi kale ebyaliwaawo kati kangende tugende mpola gumwana Katonda aliyo programu eno tugigezaako gizimba naye ndowooza mu episode eddako neddako tugenda kuba tusetolinze bulungi erimu amalogo erimu okuyingira mu makyaki ebyamagero erimu okumuvinga okubula okuyitwa omuzimu emizimu emisambwa n'ebirala so tugikwata empola tugizimbe paka ogendo gitegerera obulungi tugezaako naye ndowooza mu episode eziddako ati Katonda agenda kuyimirira mu ntebe ye obujulizi bubune bwonna.